Pakasa ekutuusibwako Grow Project ya Government ya Uganda eddukanyizibwa PSFU ne Ministry ya Gender ng'evujjirwa World Bank. Zaayo z'abakyala mu ggwanga lyattu erya Uganda n'ensi yonna kuba olunaku olwajjo lwabadde olunaku lwaffe mu Food kyoyewandiise International Women's Day. Luno olunaku lukuzibwa mu nsi yonna nga lutunuulira emiramwa n'ebintu eby'enjawulo. Tulina abakugu mu studio bagenda kutubuulira bajja tusigirako ekifaananyi olunaku luno lwatandikirawa, lwaki abakyala bakuza olunaku lwaffe. Naye ng'omulamwa ogw'omwaka guno ogwa Women's Day gwali nti okusiga mu bakyala okwanguya ebyenkulaakulana oba okudduka sipiidi mu byenkulaakulana ebyobulamu okusobola okuteekawo omwenkanono wakati w'abakyala n'abaami. Kitegeeza ki? Gwe omuntu atulaba essaawa zino kikyokoze okusiga mu mukyala? Ayinza okubanga mukyalawo, ayinza okubanga mugandawo, ayinza okubanga mukoziwo, ayinza okubanga mukamaawo. Kikyokoze okusiga mu mukyala. Era wano ku program Pakasa tetugenda kwawukana na mulamu ogwo, tugenda kubanga tugutunuulira naye nga tuyita mu bintu ebyenjawulo ebikolebwa project ey'abannaffe aba Grow. Ng'eno project ya gavumenti ya Uganda eteekebwa mu nkola PSFU ne Ministry ya Gender ng'evujjirwa World Bank. Ate era tubeere nga tukubaganya ebirowoozo. Gw'omukyala ayagala okwesigamu oba abantu abagala okusigamu biki bye basobola okukola. Nkwaniriza nze Omumbejja Ndagire Leilah, katulaba abagenyi baffe be tulina ab'omu studio tweyongera okuba torch ku mulamwa guno. Tujja kutandika ne Honorable Victoria Sekitoleko. Twesiimye okuba nawe ku program Pakasa. Neyanziza abatuwuliriza mu kuliko olunaku lw'abakyala. Naye nti mukimanyi abakyala tutwala mwezi gwonna. Mwezi gwonna gwaffe era bagamba omwezi ogwokusatu. Temugwogerako abasajja be balina okukola emirimu. Yes, ate ku luyi luno abakyala ababadde bebuuza ebibuuzo ebyenjawulo wammanga akasente ka Grow. Nze ayagala okuntendeka, abatendeka mbasangawa. Nze njagala kufuna ate buyambi kuva mu kitongole ekya Uganda Industry Research Institute. Omukulu tuli naye ayambako abakyala oba omuntu yenna alina okuba beneficiary okuva mu project eya Grow. Omukulu twesiimye okuba naawe mu program Pakasa. Weewaawo. Tusaba obuze ku balabi baffe weeyanjule amannya n'omulimu gw'okola. Abatulaba mwenna mbalamusiza mu nnya lya Katonda. Linnya lyange nze Kaddu John Tamale. Nkolera mu Private Sector Foundation Uganda mu project eya Grow ey'abakyala ng'omuyambi waba beetaaga okuyambibwa mu project eyo. Okay. Honorable, tujja kutandikirawo. Abantu abamu bebuuza olunaku lw'abakyala lwavaawa. Naddala abaami kibanyiiza, omanyi bo tebalina lwabwe. Naye nalabye Dr. Mage Kigozi akitaddemu amaanyi naddala ku sayidi ey'abaami. Olunaku luno nga tetunnayogera ku bintu birala lwo lwava ku ki? Edda ng'abakyala mu nsi yonna balekebwa nnyo emabega, babeera mu ffumbiro, banona mazzi, bayisa enyanku, bafumba mmere, abamu ne bamala ogifumba ate ne batabaganya kugirya na biki bwe bityo. Bwe byatuuka ku kulonda obukulembeze ng'abakyala tebalonda, basajja bokka be balonda. Bwe byatuuka ku kwesimbawo ng'abakyala tebeesimbawo nti babalonde, basajja bokka be beesimbawo. Kati amawanga, tulina amawanga amagatte bwe gaatuula nga buli bakyala mu nsi ez'enjawulo beemulugunya olunaku amawanga amagatte ne gasalawo nti olunaku olwa Maaci nga 8 lubeere lwakujjukira bakyala. Wano e Uganda twalwawo nnyo okuyingira ku mugatte ogwo. Era mu 1984 lwe twasooka okukuza olunaku olwo. Nzijjukira lwali mu State House Entebbe, naye nze engeri gye nali nga siri wa UPC nalulabira ku TV. Ebyaliyo saabimanya. Nze nasooka okwetaba mu lunaku lw'abakyala wano e Uganda mu mwaka gwa 1986 era nze nalutegeka. Tusigire ekifaananyi kyali kitya? Kaakati ameenunula engeri gye gaaliwo mu January. Ffe kasaawe nunula Uganda yanunulwa bekka ne tutandika okuteeka olunaku lw'abakyala. Kuba twali tumanyi nti lwa Maaci. Kati kyenzijukira olunaku olwo enkuba yatonnya nnyo. Naye yatonnya ku makya. Ekyokubiri twali tuyise omugenyi yali minisita wa something.
mbandi awo nze yategese ne banga nti anedda nnyabo ku lw'omukaaga kwalwaira omukaaga nzijukira lwe mugenda okujaganya president yennyini yajja konze kale ne tuyita abakyala bonna everybody who is anybody mu Kampala mu 1986 yajja twali ku Serena awo nga bagiyita Nairo ennimiro yonna yajjula hall zonna zajjula kukuza lunaku lw'abakyala kakati era ne ku olwo twewa wiiki namba kubanga nga bwe gambye lwali lwa mukaaga naye olw'ebbalaza nzijukira kwaliko ndooza abasomesa olwokubiri ne kubeerako abasawo olwokusatu ne kubeerako kyenzijukira nze nali mu byansimbi fe ab'ensimbi twali ku lwakutaano kati olwokutaano bwe lwaggwa twalira aba microfinance abasaka abaki ffenna lwe twaliko kati nga entegeka eri nti ku bbalaza bw'omala okubeera n'abasomesa ne bakuza olwabwe bonna oba bategeka okujja ku lw'omukaaga ffenna tubeere wamu era twali bangi nnyo twatandika saawa 2 ne tussa saawa 12 nga abantu bakyajja ng'abantu bakyajjudde. Mukulu Kaddu guno omwezi gw'abakyala olunaku olwajja walabye engeri gye bakuzaamu olunaku lwaffe batuwa ekitiibwa kakati otugambye oli muyambi mu project eno eya GROW nga tutambula n'omulamwa ogw'olunaku lw'abakyala ki GROW kyegenda okukola kuba ebintu ebisinga mulaga nti mwatandise ekigenda okulaga nti mugenda kusiga mu bakyala okuyambako okuddusa speed enkulaakulana neyanza nnyo neyanzeege mu tesitesi GROW yo yagirira abakyala ng'ekigendererwa kyayo kubasenvula okuva ku ddala erimu okugenda ku ddaala eddala wabeerawo okusenvula wabeerawo okukulaakulana n'olwekyo bwe weeyogera ku kukulaakulana kw'abakyala mu ggwanga erya Uganda GROW nayo olina okugyogerako kubanga mu kkowa eryo byegenda okukolera abakyala biyitirivu nnyo byebiriwa egenda okubabangula okubawa amagezi mu bye bakola ate ng'oggyeko okubabangula jjukira bye bakubangula amagezi geeyongerako n'ebyokola biba by'amagezi n'ebyokola biba bya mutindo bw'obadde ng'olina kyokola nga si kya mutindo bw'omala okubangulwa omutindo guba gweyongerako naawe okulaakulana nibobeera nabo bonna bakulaakulana n'eggwanga okutwaliza bonna likola ki likulaakulana nti ovudde woovudde n'osenvula giyite transition okuva ku ddala erimu ogenda ku ddala ki eddala si byamannyo wenu biba byaki byakulaakulana eri abakyala. Okay, ng'ogyeko okutendekebwa tubeeyo akalala ke tusuubira kuba ndaba amaanyi mwami Kaddu g'okozesa ddala abakyala mugenda basigamu omwaka guno. Waliwo enteekateeka ey'okutendeka abo abali mu districts ez'abanoonyi b'obubudamu bayite ba refugees era abo nga walabye olunaku lwajjo ku lunaku lw'abakyala Katakwi bayanjuliddwa omukulembeze w'eggwanga bagenda kutandika okutendeka abakyala abo ba refugees si bokka nabo bonna bali mu districts ezo ezihostinga ba refugees bonna bagenda kubangulwa ate ng'oggyeko ekyo eriyo puroguramu endala ey'okutendeka abo abatali banoonyi ba bubudamu mu districts zonna mu ggwanga lyonna nga babawo obukugu bye bakola okugeza oyinza okuba oli musuubuzi naye ng'ebintu byo olaba tebirina katale GROW ekuyigiriza ejja kukuwa bakubangula olinyisa omutindo gw'ebyamaguzi byo era bw'onoogulinnyisa ojja kuteekawo enkulaakulana ey'omuggundu. Tweyanza nnyo omulungi ali ku program Pakasa ensonga ze tuliko ekyo ky'olunaku olwaleero za kusiga mu bakyala okakasa nti nno batambula ku misinde egya waggulu oba sipiidi eyayiriyiri kino kiyambako okukuza eggwanga kiyambako okukyusa obulamu bw'abo abatwetoolodde olw'ensonga nti ebyenfuna byonna oba ekintu kyonna okutambula sipiidi emabega eyo walina okubaayo amaanyi g'omukyala tukkirize tugaane tugenda kulaba emboozi yaffe esooka ekyo ky'olunaku olwaleero. Ebyemikono kati bitunuuliddwa nnyo ng'erimu ku makubo agagenda okuyamba bannayuganda okwetandikirawo emirimu n'okulaba nga bavvuunuka embeera y'obwavu. Mu buufu buno gavumenti ng'eyita mu nteekateeka ya GROW esazeewo okubangula abakyala mu byemikono mu disitulikiti omuli abantu ababundabunda. Mu bakwasiddwa obuvunaanyizibwa okubangula abakyala mu byemikono ly'ettendekero lya Malayika Vocational and Business Institute.
Donna Masolo yakulira ettendekero lya Malayika Vocation and Business Institute era kubuulira engeri gye beeteeseteeseemu okutambuza omulimu guno. Tweteekateese okusomesa ebitundu ebyatuweerebbwa districts z'e Kamwenje, Isinjiro, Kyengegwa ne Kikuube. Nga mu district zino tugenda kusomesa ebintu bina. Esooka tugenda kusomesa abakyala, nina restaurant, ndi mufumbi. Njagala kweyongera obukugu mu mirimu gyange egy'okufumba. Bizinensi yange eve ku ddaala kwe tugenda gisanga egende ku ddaala eryeyongeddeko. Tujja kusomesa emmere gye bayita continental. Obenga osobola okutunda emmere eyo nga gy'osanga mu 5-star hotels. Ng'oggyeko emisomo egyo gy'oyogeddeko, misomo ki emirala gye mugenda okusimbako essira mu kubangula abakyala? Nina bizinensi ey'okutunga. Ekibuuzo kye tugenda okusooka okubuuza ku nsonga eyo eri nti lwaki bw'otunga engoye zo zidiba oba bw'otunga engoye zo ne bateekawo olugoye gwe lw'otunze ne bateekawo nawo n'oluvudde China oba e Turkey. Lwaki omuguzi atamanya ani atunze ne bazitimbawo butimbi? Lwaki ono omuguzi ajja kuva eri alondewo olweri olwava ebweru ng'olulo alulekewo? Ate bba abakyala abaagala okuguka mu bya saloon n'okwewunda mubalowoozezaako mutya? Tugenda kusomesa okukola enviiri okutuukira ddala ku kwongeramu kye bayita weaves, oba tukusomese okukola enviiri z'abagole ng'ozitayirinze bulungi omugule ava wali ng'ayaka. Tumale tukusomesa enjala, tukusomesa enjala eza bulijjo, tukusomesa enjala eza spa, tukusomese detoxing, tukusomese na zino enjala ze bongerako. Abakyala basinga balina ebibasoomooza ebiyinza okubalemesa okusoma obulungi. Biki bye mugenda okukola ebigenda okusikiriza abakyala bano okwetaba mu misomo gino? Kati World Bank ne Private Sector Foundation ne Ministry of Gender bavuddeyo ne beetegereza ebizibu by'abakyala abo. Era kati ffe be balonze ng'abasomesa batuyisa mu mitendera emiwanvuko so that tuleme butaba na bintu ebigenda okuyamba abakyala abo. Esooka bagenda basasulira school fees, omukyala talina kyagenda kutoola. Ekyokubi bagenda bagulya material waabwe talina kyagenda kutoola. Bagenda musasulira, bagenda basasulira transport, bagenda basasulira ebyokulya, bagenda basasulirawo okusula. Ffenna be balonze oteeka okuba ng'olina facilities z'abalema, ng'omulema bw'ajja mu kagaali ke asobola okuserengeta mpaka ng'atuuse mu kibiina nga talemeddwa kuyingira mu kibiina ne banne mu ngeri gye bayita okusosola. Abakyala be mugenda okusomesa baava mu mawanga ag'enjawulo. Ensonga y'okuwuliziganya mu nnimi yo mugenda kugikwata mutya? Disitulikiti ze tulimu zirina refugees abava e Congo, zirina abava e Rwanda, abava e Kigali, abava kati abantu abo n'abantu ababudamisa abatuuze mu kitundu ekyo either bamanyi Olunyankole oba Olunyarwanda oba Oluswayiri oba Oluzungu oba French. Kati naffe mu kulonda abasomesa tulonda nga language barrier tugiyitadde mu ndowooza. Yowayi, okutendekebwa kuno kugenda kumala bbanga ki? Tugenda basomeseza mwezi gumu gwokka ne BDS tugenda gisomeseza wiiki emu ku nnaku 10. Bwe munaamala okubatendeka muzzaako ki? Tulina ekitongole bakiyita Directorate of Industrial Training DIT. Bwe bamala okusoma kijja kujja kibakozesa ebigezo kibawe ebbaluwa eraga obukugu bwabwe ng'ebbaluwa esobola okukola mu Uganda ne mu nsi wonna gye baba bagenze. Ng'oggyeko okutendeka abakyala bano n'okubawa obukugu obw'enjawulo mu mirimu gye bakola, nteekateeka ki endala gye mugenda okubawa? Tumala ate ne tubatambuza bakiyita internship ne tubalaga bizinensi ezikola ebyo bye basomye n'engeri gye bapangamu ebintu byabwe ne bazikolamu ssente so that baddeyo n'obwongo nga buneneko nga bugazi alaba nti munaye bw'aba agaggawalidde mu kintu kino ekitegeeza nange nsobola okukikola. Bawagiddwa GROW, pulojekiti ya gavumenti ya Uganda eddukanyizibwa PSFU ne Minisitule ya Gender ng'evujjirwa World Bank.
Emboozi ya mukyala Donna Masolo byebimu ku nteekateeka eziraga nti pulojekiti ya GROW yatandise. Abantu abasinga babadde beebuuza batandika ddi, bagenda kukolera wano ku program Pakasa tukugamba nti batandise era gwayagala okutendekebwa emitendera egy'okusaba okutendekebwa. Ndowooza giwulidde era Mwami Kaddu ne Honorable bagenda kwongera okutaanya ku nsonga eyo. Ne Honorable nga tetunagenda mu kutendeka. Oba abantu bana okwaccessinga resources zino okuva mu GROW. Njagala twogere ku maanyi oba amakulu g'obukugu ku sayidi ey'abakyala. Njagala kusookera ku maanyi oba amakulu g'okusomesa omwana omuwala okuviira ddala nga bebi okutuusa bw'atuuka, kuba omwana azaalibwa mu maka n'akula, kati bwe tutandika okumunoonya ku ssaawa eno ng'awezezza emyaka 18 really tuba tetumanyi gy'ava. Nze mbadde nteesa nti nga kati bwe tugambye nti obukugu bw'omukyala bwe bujja okuvaako okulaakulanya eggwanga, wabeerewo etteeka erikifuula ekyobuwaze nga buli mwana yenna alina okubeera mu ssomero okuva mu kibiina ekisooka okutuuka mu kye12. Ekyokubiri, kirungi nti kati siribasi yaffe ekyuse neba nti kati ebintu ebyokukola omwana agenda okumala ekyomusanvu ng'alina kyasobola okukola, okumala siniya eyokuna ng'alina kyasobola okukola. Abaana bonna kaabe muwala kaabe mulenzi tumukake asigale mu ssomero. Lwa nsonga nti mukyala Donna atugambye nti tebakuyigiriza kukola kyokka, bakati ng'ekyo ekya therapy kye bayigiriza byonna birimu ka sayansi akatonotono. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bagambye nti bakuyigiriza ne bizinesi. Kaakati onaakola otya bizinesi nga tomanyi kubala? Ekisinga okuneeraliikiriza kati we twogerera mu Uganda, zino ze statistics eziriwo, bw'osanga abawala 5 ku kyalo, omu yekka yagenda mu siniya, bano 4 bakomawo mu primary, kuba sijaga nti bakoma mu kya7, abamu bakoma mu kisooka, abamu mu kyakubiri, abamu mu kyakusatu. Kati gavumenti okuva eno ne GROW project egambe nti kati mwenna mujje tubayambe. Kirungi nnyo era tukyaniriza, naye kijja kuba kizibu nnyo kubanga nkugambye nti bawala 5 mu kyalo, 4 ku bo tebatuuka mu siniya. Nti n'okumugamba nti kati pima inchi 2 sooka ojjeko wano bweziti aba yabuze dda. Ekyo kimu. Ataddewo akaduuka oba ye mutunzi ataddewo awo ekyalaani agezaako okubala, mpozi oyagala uniform 6 eomba neetaaga mita bweziti, buli mita egula sente bweziti. Ebyo byonna byetaaga nga at least yabugumizibwako. Ekyokusatu, kati olunaku lw'abakyala lubadde katakwe era abakyala bangi twabalabye nga balaga ebyabwe. Kaakati awo watya nga muwala wange avudde ebulamogi ekaliro agenza okulaga ebibye ekatakwe naye ng'ayogera lulamogi lwokka. So abaana tulina okubayigiriza babeere nti basobola okweyimirizaawo, ngamba okweyimirizaawo n'oyimirirawo n'oyogerera bizinesi yo. Bw'oba kuba abakyala bawulira nnyo, kale njagala omwami anteerewo bizinensi. Bakuteerewo bizinensi nga tomanyi kubala, onoogikola otya? So nze amagezi gempa okusoma kubeere kwa buwaze. Kati bano mukyala Donna Masolo agenda okutuuka okukuyigiriza okubala mita z'ogenda okutunga, oba okugamba nti ono amazzi galina kubeera temperature bwe gati n'olyoka okola engalo ze whatever ng'obitegeera. Tweyanza nnyo Honorable, bubaka bukulu nnyo naddala nga tuli mwezi guno ogw'abakyala. Buli mwana aba yeetaaga okuba nga aweebwa chance okufuna okusomesa ku buli level oba muli mbeera, naddala ng'akyali muto kiba kisobola okwanguyiza ate okufuna emikisa emingiko maaso eyo. Mukulu Kaddu, abantu abagenda okutendeka abakyala bano tubalabye bagamba nti beeteeseteese. Abakyala abasinga bali ku program Pakasa naddala bali mu district ez'ababundabunda beebuuza enteekateeka eno ngenda gifunamu ntya. Naye nga tetunnagenda ku ekyo, district ki ze tutunuulidde? Nina kuba mu district ki okufuna okutendekebwa okwo? Ina okubeera mu district Kikuube, Isingiro, Madi Okolo, Kyegegwa, Yumbe, Kamwenge, ne ziri 13. Kaakati district 13 ezo nga ziri kuba noonyi baaki baabobuddamu n'ababeeramu bonna. Kaakati ate enteekateeka endala eddako yo ya ggwanga lyonna.
oba oli munoonyi wa bubudamu oba toli, enteekateeka eyo yonna weeri era bweneeba etandise kati tuli mu kusunsula abantu abagenda okukola kaweefube oyo ow'okutendeka abantu abo abakyala abo. Nolwekyo erina okujjumbirwa okulaba nti nno abakyala baffe basenvula okuva ku ddaala emu okugenda ku ddaala eddala linaleeta enkulaakulana eribo eri amaka gaabwe n'ery'eggwanga okutwaliza awamu. Okay, abantu bayinza okwebuuza nti newankubadde maaso eyo mugenda kudda mu districts ez'eggwanga lyonna naye lwaki essaawa zino musoose district zirimu banoonyi ba budamu? Obwetaavu gye businga okubeera obwamanyi. Twali tugamba nti babeere banoonyi ba budamu bokka bokka mu naye tugamba ate hosting districts zo zifunirewa. Tugamba tukitwalize wamu kyonna kyonna okulaba nti abanoonyi ba budamu n'ababeera mu districts ezo bonna basobole okulaba nti bafunamu mu projekiti eno. Okay, kakati abasinga bagamba tukoze tutya okubanga tufuna mu nteekateeka eno? Emitendera tuwandiikiraani, tutuukiriraani, tukubiraani? Kakati enteekateeka twatadde mu mawulire abo bonna abagenda okutandika enteekateeka eyo n'endagirwa n'essimu zaabwe ne baziteekako abo basobola okutuukirirwa. Bw'oba tosobodde osobola okujja ewaffe wali e Nakasero Private Sector Foundation Uganda oba tusobola okukuwa ennamba z'essimu n'otukubira tulagirira wa wolina okulaga okufuna okubangulwa okwo. Tweyanza nnyo. Omulungi ali ku program Pakasa, ensonga ze tuliko z'abakyala bye twogerako wano bye bimu ku ebyo ebisobola okuyambako abakyala okubanga basigibwamu ate ne batambula ku sipiidi ya yiriyiri. Yo GROW ng'eyita mu private sector ne ministry ya gender bakugamba nti abantu abali mu district ez'abantu ababundabunda wali okutendekebwa okw'obwereere mu bintu eby'enjawulo eby'emikono n'ebyo eby'enjawulo by'ojja okulaba ng'ogenze ku offices za GROW oba ng'ogenze ku offices za Ministry of Gender nga bakugamba gw'omukyala ku bbeeyi tewali, gendayo ofune okutendekebwa kuno. Ate ng'era balina ne partnership n'aba Uganda Industry Research Institute era nga nakwo okutendekebwa kwa bwereere towaayo yadde n'ekikumi. Kitegeeza ki? Nti omukisa gusanga yeetegese gw'omukyala obubaka ffe tukubukuwadde gw'alina okuba ng'okozesa omukisa guno. Tugenda kumulamu katini naye bwe tudda tugenda kudda n'emboozi eya institution endala egenda okutendeka abakyala okubayambako okuva ku ddaala kwe bali okudda ku ddaala eddala. Tosaanidde kuvaawo. Nazzikuno ng'omuntu okusoma ebyemikono atwalibwa okuba nti alemeddwa obulamu bw'ensi kyokka ensi bw'egenze ekyuka bangi bakizudde nti ebyemikono kati lyekkubo buli muntu lyasaanidde okukwata okusobola okukyusa obulamu. Mu matendekero agalondeddwa okubunyisa amasomo g'ebyemikono mu bakyala naddala abo ababundabunda ly'ettendekero lya YMCA era akulira abakozi n'entambula y'emirimu mu ttendekero lino Mitanda Peter Lwanga akubuulira we bagenda okuteeka essira mu nteekateeka y'okubangula abakyala ababundabunda mu misomo gy'ebyemikono. YMCA egenda kutendeka abantu abakyala okuva mu district eya Isingiro n'okuva mu Kampala era nga tugenda kubatendeka mu bintu emitendera ebiri. Ogusooka gwe bayita ogwa early childhood development, omwana abali wakati w'omwaka ogumu n'emyaka 6 nga tanayingira primary school. Biki bye yeetaaga, wali muteeseteese otya? N'omulala gwe bayita ogwa industrial art and design omuli ebya fashion. Mutugenda okutendeka abantu abo mu bintu ebyo. Bakyala kibe mutunuulidde okusomesa mu nteekateeka eno? Tutunuulidde abantu ba bika bibiri. Ekisooka be bakyala abayina bye bakola naye nga baaliyagadde obukugu obusinga ku ebyo bye bakola nga babifunye mu bantu ababikola. Kati nga mu bya industrial art and design waliwo ebintu bingi nga obuseke nga ebisubi abantu babikozesa bubi ne bonoona obutonde bw'ensi. Naye wojja mu YMCA mu Department of Industrial Art and Design tusobola okuwa obukugu ebintu ebyo gwe byotalabamu mugaso n'oba osobola okubijjamu omugaso n'ofuna skill n'osobola okufunamu ssente n'osobola okwebeezaawo gwe ne famire yo
abakyala balina ebintu bingi nnyo ebibasoomooza oba oli awo ebiyinza okubalemesa okusoma. Muteeseteese mutya okuyamba abakyala ab'ekika kino okulaba nga baganyulwa mu misomo gino? Tukolagana ne bitongole bingi. Ekisooka tugenda mu LC community y'omu kitundu ne tubayitiramu kiki tugenda okukola na lwaki abantu abo balisobodde okujja mu YMCA ne bafuna obukugu. Tukolagana ne office ya Prime Minister. Kubanga office ya Prime Minister mu Uganda yeri responsible ku ba refugees. Tukolagana n'ebitongole ebirala ebya nakyewa abamu gye bayita NGOs ezikubakuma ba refugees ne twogera nabo ne tubategeeza omugaso gw'okujja okufuna obukugu obwo mu YMCA. Okumalawo ekizibu ky'obutawuliziganya mu nnimi, Lwanga agamba nti bagenda kubeera n'abavvuunuzi tusobozese buli muntu agenda okwetaba mu misomo gino okutegeera obulungi ebigenda okusomesebwa. Mulimu abamanyi Oluzungu, mulimu abatalumanyi. Tugenda okuba abana abamanyi Oluzungu tujja kubasooka mu wiiki ennaku ezinaasooka 10 tujja batwala mu basics z'Oluzungu. Ennaku endala ezinaddawo tugenda kuba ne bayinterpreter abavuunula nti wanajjanga gwe tomanyi Luganda naye nga olina olulimi olulala lw'omanyi oba Kiswahili tujja kubeerawo n'abo abamanyi Kiswahili nga basobola okuyamba okutegeera kiki basomesa. Mwami Lwanga, okutendeka kuno kugenda kumala bbanga ki? Training egenda kuba mu mitendera. Egenda kuba abanaasooka bajja kuba myezi 3. Myezi 3 tujja kuba tukuteeseteese era nga tusuubira ojja kuba osobola okugenda okufuna n'okukyusa gy'onooba olaze. Lwanga akunze abakyala bonna n'okusingira ddala ababundabunda abalina obukugu bwe baagala okufuna mu by'emikono n'entambuza ya bizinesi okweyunira ettendekero lya YMCA okusobola okufuna okubangulwa ku bwereere nga bw'annyonnyola. Eno purojekiti mwe tugenda okuteekateeka abakyala bannayuganda n'abamu be ba refugees kya bwereere. Sente si zaffe. Sente zino zivudde mu private sector foundation ne ministry ya agenda nga bagiyita the grow project. So omukisa gw'oyina leeta mutwe gwo, leeta magulu go, jangu ojje oyige kubanga kya bwereere. Ffe ku YMCA egenda kuba residential, wagenda kuba okusulawo. Tujja kuliisa, tujja kunywesa, tujja kuregisteringa, tujja kuwa ne certificate. Bawagiddwa Grow, projekiti ya gavumenti ya Uganda eddukanyizibwa PSFU ne Ministry ya Agenda ng'evujjirwa World Bank. Ng'agamu ku matendekero agamaze ebbanga oba emyaka egiwererako ddala nga batendeka abantu mu by'emikono n'ebintu ebya vocational. Kyamaanyi nnyo okulaba nga ettendekero ng'erya YMCA era lyerimu ku ago agagenda otendeka gw'omukyala atulaba ku program eya Pakasa naddala ng'oli mu district ey'ababundabunda. Kitegeeza ki? Nti obukugu oba obwereere bwonna ekitongole ekya Ministry of Gender ne Private Sector Foundation nga bayita mu Grow Project babukutuusizaako. Olinda ki? Honorable, abakyala bamu beebuuza omanyi omukisa we gujja oba olina okweronderako. Oba bantendeke mu byakufumba, oba bantendeke mu byanviiri, oba bantendeke mu bya fashion and design. Katuyambeko omukyala oyo kuba tuli mu investing in a woman, kusiga mukyala. Omuntu ono agenda okutendekebwa nga laba program Pakasa biki byalina okusinziirako okumanya nti kino kye balina okuntendekamu? Bwe tugamba nti tugenda kutandika bakyala, ndowooza abawala ab'emyaka 15 18 balowooza nti twagala bakyala bafumbo. Njagala tusooke tukimanye nti buli wenna kasooba nti oli muwala Munnayuganda. Kuba bangi mbalaba mwava dda mu masomero, oli wa myaka 17 tokyasoma, olina omwana oba oli lubuto. Teweetya. Nsaba ogenda we basomeseza. Nga tonnatandikako oli awo okyatawaana na lubuto lwo. Kwata olubuto lwo, ogenda we basomeseza, we bakugambye, obuuze nti musomesa ki naki. Kati ku ebyo bye basomesa mu kitundu omwo olondemu gwe kyoyagala. Ebintu bibiri ebikulu ng'oyagala okukikola ate ng'akatale weekali. Kuba mwena bwe munaba muli ku kyalo kimu
buli omu n'agenda ayiga ekyalaani wajja kubulako atungira munne mwenna munaba ku kyalo kimu mwenna ne mukola nviiri kujja kubulako asiba enviiri za munne. So bw'oba tonnasalawo nti kino kyenjagala oba kino kyekinsingira kikkirizibwa okwebuuza n'okugenda n'otunula. Bayigiriza nviiri ddala bazikolako ki, bayigiriza kutunga ddala bakikolako ki. Okuyiga okutunga tekitegeeza kusamba kyalaani. Okusamba ekyalaani okiyigira mu nnaku 2 n'osamba ng'eyasamba obwedda. Naye okuyiga okutunga kitegeeza otunga olugoye nga luno lubeere nga luntuuse bulungi nga bwe natondebwa gwe omutunzi onkola endabike bulungi. Ekyo kye bagenda okuyigiriza nti sikugamba nti bagenda kuyigiriza kusamba kyalaani kyokka. Kuba baga nti ojja kusomera emyezi 3 ojjaga ye okuyiga ekyalaani kyokka olina obulamu bwo bwonna mu maaso. Bakugambye jjako emyezi 3 oyiga okukola kyonaaba osazeewo okuyiga, oba otunga kyalaani oba okola byabakyala oba okola biki. Kati mu myezi egyo 3 oyige n'okukola bizinesi. Kaakati bakyala bannange munamwe bawala beŋŋambye ab'emyaka 15 okweyongerayo, ku nsi kuno tewali kintu kiwa maanyi omuntu olaba omuntu atambuza lyanyi ng'omanya nti waletiye nsanyufu. Kaakati bakyala mmwe ennaku zino ngenda nempuliriza ku TV za Bukedde mbw abanoonya abasajja ennaku zino baagala mukazi alinawo ke yeekoledde. Ebyo ebyanjagala bantwale nga wamala okuzimba ng'onkolere bizinensi tebikyaliwo. Kati bw'oba osazeewo katugambe nti osazeewo nti ogenda kukola nviiri, tuula ozikole ozitegeerere ddala kuba ojja kuba okyakola enviiri omukyala omuteekemu ebizigo bimwokye. Abo bajja kukusomesa kikyokola. Mulekere awo okugamba nti nakolako mu saluuni ya gundi n'enjigayo kenjizeeyo ako kamala. Kati gwe yakolako mu saluuni tukwaniriza. Mbasaba mweweeyo obudde obwo bweteeke mu myezi 3 gyokka. Tweyanza nnyo Honorable, omanyi otandika okwogera nange wano mbeera njiga. Mukulu Kaddu, okwongereza ku Honorable kyayogedde, waliwo abakyala abali mu bizinesi n'atuuka ku grow katugambe mu Mbeja nasoma bya mawulire, nina bizinesi yange ey'obwa mawulire naye nentuuka ku grow nga njagala kintu kirala. Abantu we batyo bo mweteeseteese mutya okubayamba? Abantu abo ekigendererwa ku pulojekiti yetu kulaba nti nno abakyala bafunamu. Nga Honorable Victoria babadde ayogera, tetujja togenda kubangulwa lwakuba munna agenze. Sooka weebuuze ngenda kufunamu ki? Nti nvudde ku kino kye mbadde nkola kankole kino era kino kye ngenda okukola kijja kuntuusa mu nsi ensuubize ey'okukulaakulana. N'olwekyo bw'ojja ku offices zaffe kikyoyagala okukola era kyogenda okukola kinaakuyamba. Post office ziri luddawa? Ziri Nakasero Ku Trust Towers. ku Trust Towers ku luguudo lwa Kyaddondo. Kaakati bwe tulaba nti no kino tekijja kukufunira, tujja kutegeeza oba kukubulira ekyo ekinaakuyisaawo okuleeta enkulaakulana mu bulamu bwo. Bwe bulungi. Era abakyala bonna kati essaawa zino banoonya kasimu ko Mwami Kaddu kubanga ebyo bye twalinde dda okuva emabega. Era nga bwe mbadde ntegeeze nkatiza ensonga eno, kigamba nti kaŋŋende bambangula olw'okuba mulirwana wange agenze, gwe kikole ku kikyo nga bw'onooganyulwamu. Kubanga mu bbanga eritali lyewala wajja kubeerawo enkulaakulana mu kitundu abanguddwa gye babeera. Banaye ku nsi kuno teri kirumanga bwavu, obwavu buluma. Era naye buli lw'otunda ekintu kyo nga teri akigula, sooka weebuuze lwaki tebagula kintu kyange? Kiba kitegeeza nti kiri ku mutindo. Niba okola ekintu ekiri ku mutindo ng'omaze okubangulwa, abantu bajja kugula ebyokola, ojja kufuna ssente,
sente ozijja kuwetera okukulaakulana nga gwe omuntu n'ekitundu ky'obeeramu okutwaliza wamu n'eggwanga. Honorable, njagala twogere ku kwesigamu. Project eza government tusiima zituyambako, abantu abatwetoolodde tusiima batuyambako, naye ebiseera ebisinga bagamba kitandika naawe. Okwesigamu ng'omukyala okusobola okwanguyirizibwa mu bulamu oba mu nkola y'emirimu omuntu yandikoze atya? Ekisookera ddala olina okusooka okwewaayo nti ngenda kutandika okuva wansi nkule, ekyo kimu. Ekyokubiri, gwe kennyini gw'olina okweteekako olukomera olugamba nze sirimba, nze sibba bantu, nze sikola shortcuts okwanguyiriza ntuuse ekintu nga tekinyiridde. Ekintu kyonna ekiva mu ngalo zange nga kiriko erinnya lyange njagala kibeere nga kifaanana nange. Ekyo gwe wekka gw'osobola okukyekolera. Katugambe nti okola ekintu ekisinga obwangu ng'amazzi, nti olina wewagira amazzi bazze bagakebedde ogateeka mu ccupa, ate togamba noga nti olwaleero tetwakoze muteekemu agattaapu kubago ogwo mutindo gwo. Nga tumaliriza, njagala okusaba buli mukyala alina omwana omuwala, nkwegayiridde maama weegayirira omwana oyo asigale mu ssomero okutuusa nga emyaka 18 giweze. Abaana Uganda kati tulina abaana ku baana bawala 10 abali mu myaka egy'obutiini 45 aidha bali lubuto oba bayonsa. Maama obwajjajja tubwagala, naye okubeera jjajja w'obwo obwana obutaliiko mwasirizi nga biba bizibu. N'olwekyo ffenna tusitukiremu tukwate ku baana bano. Okusoma kukuno kuzze, okweyongeramu omutindo kukuno kuzze, tuwerekere tukakase nti batuuka baveeyo nga ffenna tweyambye twesitudde. Njagala tuddemu tuwa abantu obubaka abali mu refugee hosting districts oba district ezirimu abantu ababundabunda. Grow project ebateekedde ki, then abaagala okuba nga bafunamu emikisa gino bandikoze batya, abaagala okumanya ebisingawo ku bino bye twogedde balina kukolagana n'ani? Neyanziza Leila. Wenjogerera bino buli mukungu wa district okuva ku RDC, LC5 bonna bali ku district bonna bategeezebwa bamanyi nti guro gyeri era nekyekola kimanyiddwa kubanga tubadde twategeka emisomo bonna ba district leaders bonna netubayita ne babeerawo era buli kimu bakimanyi. Mutunuulidde mukyala kika ki kuba ekyo nakyo kikulu? Buli kika kya mukyala ayagala okubangulwa kubanga tetujja kugamba nti abakozeeko, buli ayagala okubangulwa yenna, abakadde n'abato bonna kasoma olina obwetaavu. Era nze nkubiriza basajja bannange nga twagala enkulaakulana egende mu maaso, abakyala bano mubakkirize bagende babangulwe. Babangulwe kuba naffe abasajja tetwagala abantu batalina bukugu. Obukugu bukola ki? Bwetaagisa. N'olwekyo tukkiriza abakyala bagende babangulwe olw'okuleeta enkulaakulana mu maka gaffe, ogoba obwavu n'eggwanga lyaffe okubeera nti nno libeera abantu bali enyumiririzaamu nti nga bali bulungi banange obwavu buluma. Mwami Kaddu, abantu abamu bali kuno bagamba tebatusaba akasente. Omanyi bayiga okusaba akasente ka registration ne bayiga okusaba akasente k'okukola kutya. Project ya Grow tebasabe bantu kasente. Tewali sente n'emu gy'olina kuwaayo. Ebya sente byonna Grow yakoze eki? Yabisasudde. Era abo abayiseemu okubangula abantu abo bo baakola embalirira zaabwe buli kimu kalonda yenna nga kwali. Owulidde omukulu wa YMCA nga bagamba okulya, okusula, okutambula byonna bya bwereere. Buli kyogenda okukozesa kyonna kyaki kya bwereere. Banga ki? Kizira wakati w'emyezi 6. Era ate olumala okutendekebwa ovaayo n'ebbaluwa yo eya DIT. Eyo ebbaluwa eri girobo yansi yonna. Oli akusekerera nti wasoma era yegwe oswaza ebbaluwa ekutwala buli wamu n'ofuna omulimu ate n'oyigiriza ne banne abatakola ki, abatalina kye bamanyi. Okay, Mwami Kaddu, abantu abasinga batya nnyo ensonga eyo eya sustainability. Obukugu abufuna, ebbaluwa agiina, what next?
abamu nabagamba obukugu kale nabufuna n'ebbaluwa ya DIT njiina naye ate sikyalina mulimu. Waliwo engeri grow project gyegenda okukakasa nti abantu bano sustainability weeri afunyeemu mu obwo obukugu bwe yafuna. Kaakati abayiseemu abo ba trainers tulina kye twayita post training services. Era ekyo kye bagenda kubanga abantu babanguddwa bangi naye ne basigala awo. Twagala abantu ababanguddwa babeeko olugero olungi lwe boogera nti nze munange senga teyali ggulo saalifunye kino. Kati abo bennyini balina enteekateeka ey'omuggundu okulaba nti abantu abo be batendese babawa ebyokukola nga bamaze okutendekebwa baziyise post training services. Entandikwa era mu mbalirira zaabwe mwebiri nti obadde oyigiriza muntu obadde omuyigiriza kutunga kyalaani nti kukyanga kyalaani kakati omuwadde otya nti ayinza okugenda n'ekyalaani kye kikyagenda nakyo nawe otandika obulamu olw'obukugu buli obulage banno obukugu bwofunye okube banno mu maaso balabe nti ono nno kati mukugu. Abantu abagala okufuna mu nteekateeka eno nga tumaliriza balina kulaga wa balina kubiraani omanyi oyogera ebintu ebyo olunaku olwajjo twakava mu Women's Day abakyala basanyuka naye baagala baba bagamba mumbejja ebintu oyogera birungi. Grow project ekola ebintu ebirungi naye tubisangawa. Enamba tuzirina ez'amasimu era ojja zibalaga ku screen okwo we balina okutuukira. Ate ffe ne ku ofiisi tubeera mu ofiisi okuva ku ssaawa 12:30 paka ssaawa 2. Abaagala okuyiga okubangula gulo byekola ki oluggi luggule. Ate abali ku district abatasobola kujja Kampala abo bo tulina ba district development officers. Buli bakungu ba district bonna twabayita tubabangula ku gulo kikyekola era buli omu alina kyamanyi ku gulo arasobodde akuba amasimu banyo bakubya amasimu ne tubayigiriza ku simu tubategeeza gulo kyekola abali ewala. Naye ku district twagala tugende buli wamu tugende ku office community development officer. Tweyanza nnyo mukulu kaduni Honorable Victoria Sekitoleko omulungi ali ku program Pakasa biggwa byokya nga tetunaggalawo katumale okufuna obubaka okuva ewa project coordinator owa grow. Businesses eziri owned obanga abakyala be bannyinizo mu Uganda zeeyongerayo ne zirinnya omuwendo ne gwambuka era nga businesses zino ez'abakyala zisobola nazo okuba formalized. Omukyala n'abeera nga takola bizinensi nga ffe tetujja kubanga ku mbalaza buli kaseera tetujja kubanga mu butale bukka. Twagala omukyala atundire mu katale naye ate aveewo naye akwate ku ttenda y'okusupplying emmere. Omukyala aveewo atunda ebintu bye ebyebweru ebyo tugenda okutunulira mu nkola yaffe eya Grow Project. Growth Opportunities and Productivity for Women. Grow project ya gavumenti ya Uganda eddukanyizibwa minsi ya gender ne PSFU. Grow project yakumala emyaka 5 ng'eddukanyizibwa mu bitundu bya Uganda byonna ng'etendeka abakyala emirimu gye beetandikiddewo okuyiiya enkwata ya bizinesi okubongera obukugu n'okubakwatagana n'abakyala abatuntumuse oba ebitongole wano n'ebweru w'eggwanga okukulaakulanya bizinesi n'okubateekerateekera ebifo eby'okubayambako nga bakola emirimu gyabwe. Abakyala abaagala okwewola bakuweebwa ensimbi okuli amagoba amatonotono. Grow eteekateeka okukwata abakyala abasukka mu 60,000 ng'e30 bali mu bifo ebibudamizza ababondabonda. Abakyala balina ebisaanyizo okufuna ssente kwe kuli abali mu bibiina, SACCO, microfinance ne banka ezirambikiddwa. Pulojekiti eno evujjirirwa World Bank. Tubadde tukubaganya birowoozo ku ngeri omukyala gy'osobola okumusigamu okusobola okuyambako ebyenkulaakulana okudduka oba ye kennyini okusobola okutambula speed nga tubadde ne Honorable Victoria Sekitoleko ne mukulu kaddu okuva mu kitongole kya Private Sector Foundation Uganda. Amakulu mu bye boogedde emikisa weegiri naddala ku side ya Grow Project. Gendayo gwe omukyala basobola okuyamba okuva ku ddaala kw'oli okudda ku ddaala eddala. Nkwebaza okulaba program Pakasa nekutuusibwako bannaffe aba Grow Project ya gavumenti ya Uganda eteekebwa mu nkola Ministry ya Gender ne PSFU ng'evujjirirwa World Bank. Nkwagaliza ekiro ekirungi, sula bulungi, weeraba.